Omusajja bw'oba nga weegatta n'omukyala oba nga muli mu kikolwa ky'okwezina waliwo sound eva mu mmana. Abantu abasinga mu confusinga enkontola y'emmana n'enfuuwa y'emmana. Emmana okufuuwa y'emmana okubeera nga eyisa omukka like ekola omukka efulumya omukka. Omukka ogwo nabagamba gubeera trapped olw'ebintu ebimu either styles ze tuba tukozesa oluusi obeera mugazi nga ggwe omuntu nga kyekiviirako omukka gwo okubeera nga guyingira ate ne gubeera trapped mundaayo so bwe weegatta n'omusajja ne gufuluma. Kino nno ekintu abantu abasinga bw'oba oli mukyala nga ebiseera ebisinga gwe wamala okwegatta n'omwami we oba wamala okwegatta n'omusajja wo weesanga ng'olubuto lwo lubulootinze oba nga luzimbye oyinamu omukka naye ekintu ekyo tukijjanjaba oba bakijjanjaba abamanyi okkijjanjaba. Waliwo eddagala egganda lye basobola okurekomendinga n'obeera nga onywako. Kati ate okukontola kw'emmana y'emmana okubeera ng'omusajja akuli munda akuzina ng'ekola amaloboozi ago ag'enjawulo oba eddoboozi eryo erikontola lyekola kwe kubeera nga tukuyita okukontola. Mugamba mukyabagalwa balungi abeekumira kusenga phase 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero mu vidiyo yaffe oba mu audio yaffe. N'ekibuuzo ekyazze ku desiki yange nga kiŋŋamba nti senga emmana ekontola etya ate era emmana okufuuwa kye ki? Emmana tefuuwa nga bw'olaba omuntu bw'afuuwa mbu ebyo ebinyampo byaffe munansonyiwa naye ekintu nkyogedde nga bwe kiri. Si ebyo emmana eyisa omukka era nga mba nnyonnyodde ne bagamba nti emmana okuyisa omukka tulina ekikuviirako okubeera nga oyisa omukka. Bw'eba nga si sitayiri yeevuddeko omuntu okuyisa omukka nga bakuzina weegendereze oyinza okuba oli mugazi. Nabagamba abakyala tulina okuyiga okwekolako saaviisi once in a while at least buli lw'ova mu nsonga zo ng'omaze nti kati mmaze nkaze bulungi weesitiimingeko. Waliwo eddagala lye tusobola okukozesa ery'enjawulo okubeera nga twesitiiminga lituyambako okubeera nga tukola ki nga tufunda. Fumba ku kamunye teweetaaga na mugula ogenda ku ttale n'onoga mpoziko ng'oli mu kibuga osobola ogenda ku bantu abatunda eddagala lya habo obagamba njagala eddagala lya habo sorry obagamba noonya ddagala lya habo beera bajja kukulagira n'obagamba njagala kamunye n'omufumba n'omunywa akuyambako okubeera ng'ayoza mundaawo ate n'ekirala akuyambako okufunda. Once in a while kozesa ku ddagala erifunza tobeeraawo nga gw'ogamaze ndi mufunda emmana buli we bagizina egaziwa. It's not only kuzaala nti ekigaziya omukyala naye si nti omusajja alina okubeera nga omukira munene okugaziwa asobola okubeera nga omukira gw'alina na mutini naye buli we bakugaayula buli we munansonyiwa kiyita okugaayula kati nkiyite ntya simanyi bwe niyinza kiyita naye buli omusajja bw'akugaziya amagulu ng'akuzina kikuleetera okubeera ng'ogaziwa oba buli we bakuyingiza omukira yingira fuluma ogaziwa. Bw'oba toyagala kukozesa habo osobola okukola kego exercises ndowooza nazisomesaako bwe mba sizisomesangako subscribinga tujja kuba tukola vidiyo ku kego exercises ze tusobola okukola okutuyambako okubeera nga tufunda. Ate nno n'abaami mulina kego exercise abayambako okustrengtheninga muscles za wansi muno mu pelvics zammwe okubeera nga osobola okubeera ng'owangaala ng'oli mu mmana y'omukyala. Omuntu alina ekizibu tujja kuba tubisomako naye si leero. So munansonyiwa nga tuzza mu kukontola. Okukontola kw'emmana oba emmana ekontola y'emmana oluusi enfunda nti ebeera omukira gubeera nga gwe bamunyimye. Kati kiringa bw'onaakwata labbabandi n'ogisiba n'ota ekkwata then n'omala n'ota akantu akasawundi keekola n'emmana bw'oyingizayo omukira egumiima n'eta n'eryoka esobola okukontola okwo simanyi na ngeri gye nninza kikontola naye nkijjayo bulungi. Okukontola okwo kwe tuyita okukontola kw'emmana. Era omukyala emmana yo ng'ekontola manya ggwe oli mufunda. Esinga kontola ku muntu alina museereza. Museereza ne bwe gaba gano amazzi gano gano agafubutuka ago amazzi omanyi gagenda ne galeetera emmana okubeera nga ekambiramu n'ebeera nga ewooma okuzina bayizawe. So kaakati emmana okukontola kweko okufuuwa kweko kansuubire nkinyonyodde bulungi ne mukitegeera. Gw'onoona ng'olina ekibuuzo kyo ky'oyagala okumbuuza osobola okujja mu inbox yange n'oŋŋamba bannange
munansonyiwa we mbagambako nga mugaa singa oli mukambwe ate okambwadde nze nyumira nnyo omuntu ajja mu inbox yange okumbuza kubanga enamba eno bwe mba njigaba nze mbagamba ndi mufumbo ne wano wendi nkiddamu ndi mukyala mufumbo sinoonya musajja situnda bamalaaya sigaba connection z'abamalaaya no bw'ojja mu inbox yange enamba eno njigaba kubanga waliwo abantu abangamba nga senga njala kwogerako naawe n'osanga like commenti nga ziringa 10 zonna zoogera ekintu kyekimu senga njala kwogerako nawe naye soba biteeka wano senga njala sisoba biwandiika mu comment section nsaba kwogerako naawe which is okay neŋŋamba kale kiri fine kangaba ennamba ne mbagamba ennamba yange bw'ingikuwa mukwano tonkubira ssimu kyekisooka ekyokubiri teraako ekibuuzo kyo nja kuddamu ekibuuzo kyo tekisobola kumalako wiiki ku ssimu yange ne bwe mba bizi ntya nfuna akadde ne ntuula ne mbaddamu mwenna naye njagala nnyo omuntu ali respectful abantu mwenna abaali boogeddeko nange mumanyi how like engeri gye mbaddamu gye mbayitamu mukyala gundi mwami gundi regardless of your age naye omuntu n'ajja mu inbox mbu baby honey let's be serious nze ndi honey wommanyi ndi baby wommanyi ate saagala mukisusse kwegamba mundeetere okubeera nga sikyaddamu messages zammwe mbu baby ogamba ki baby wange are you okay guys banange abasajja ekyo bankiyite ntya familiation kiki kubanga omuntu ne bwoba omukwana bukwasi n'omutandikira mu giya koziko bano abaagala abanyumiro bye bigambo nga yeetabiwulirangako naye kati gwe oba wabiwulira dda nga wabikowa oba weetaaga omusajja ali makiwa si musajja akubebisa ebyekisiru so bannange I demand respect kubanga nange mpa omuntu ekitiibwa gyebaleko senga Faith oba senga Faith oba nze in fact nabagana wootambuuza nojja buzino ngamba gyebaleko nnyabo nobotagana gyebaleko nnyabo notandikira ku bizibu byo nkuddamu rather than okujja nga mbu baby mbu simanya honey simanya sweet I don't want this kind of language mu inbox yange munansonyiwa video nkimanyi nti njiyombeddemu naye siyombye mbagambyeko kubanga mukisussa so ayagala okwogerako nange ng'ensonga gy'oyagala okuŋŋamba yeeyo mukwano jangu mu inbox yange twogere oyagala kumbuuza naye nga tosobola kukiteeka mu comment section oba ng'okimanyi ekibuuzo ky'obuuza kiri general kiri okay feel free kiteeka mu comment section mba siina buzibu bwonna kiteekemu nja kuba nkuddamu akaseera konna bw'ompandiikira n'olaba nga sikuzeemu era nja kusaba oddemu owandiike ku vidiyo empya gy'oba otaddeyo mbeera nja kuddamu nkole ki nkikwasaganye mbaagala nnyo omukama abankuumi